Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Omulungi atulaba nyongera okwebaza gyosinzira okubanga olaba Lugonvu Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala nabasuubiza ate bana ab'ebidongo bagenda byukubira ono sisuuna Ben baserengese mu MPIGI. Nabasuubiza nti olunaku olwaliro ngenda kubanga ate tulaga estate empya ey'obukadde 6 n'ekitundu. Abangi abaafika ku estate eya Kabira Banga netugamba tujja kufuna ye walala oboolyawo ewatali kabeeyi ka waggulu nnyo. Wano we tuli mu kaseera kano tuli we bayita ku Butiko. Kabira abeera maaso oluva Empambire abamanyi Masaka Road wali we bayita ku Butiko. Kati ku Butiko maaso wali naye wano woolaba we tugenda okugukira ku Collins. Kano ke katawuni akali okumpi ne ku Butiko. Ku Butiko waliwo akatawuni kaawo naye ate ne wano waliwo akatawuni katunatuuka ku Butiko akatawuni ako. So waliwo n'essomero ery'omuzira mu bazira awe Kabira waliwo essomero ery'omuzira mu bazira. So we wamuku wowetera okubanga otuuka ewali estate empya ey'obukadde 6 n'ekitundu. Bw'otunuulira estate eno eri mu kifo ekikyakula era ndowooza ne ssente zaayo ziwulira. Ssente ziri mu kifo ekikyakula wabula nga kipromisinga olw'obutawuni obungi obuliwo nti omuntu kiyinza obutamwetaagisa nnyo kugamba nti asooka gye Kampala ogamba nti agende ne mu MPIGI. Waliwo obutawuni obuli awo okuviira ddala Empambire Ebubuule Kabira newo mwennyini mulimu obutawuni. Kati wano main road ku Collins ye Masaka Road kati woowetera ezo ze mmoloka z'olengera eva Masaka edda Kampala. Kati wano waliwo essomero ly'omuzira mu bazira kati awo woowetera ettaka lino liri kilomita 3 okuva ku main road eya Masaka. Boda etwalirawo 2000 kilomita 3 okuva ku main road oweterawo we bayita ku Butiko naye ku mukono ate guno omulala ogwa ddyo bw'obanga ogenda Masaka owetera ku gwa ddyo ate bw'obanga ova Masaka ng'ogyeno owetera ku gwa kkono owetera kilomita ziri 3 zokka. Ettaka lino obukadde 6 n'ekitundu fuuti 5 ku 100 ate nga za kyapa. Ettaka lya Sirializi gamba nti myaka 49 si kibanja likyali virgin era nga bw'oliraba onkoze bulungi muganange. Omuntu ne bwanga tunatuuka kuzimba okubanga mulimu omuntu agamba nti nze kanfune wentereka ssente zange onoonya business mwoteeka ssente oga nti kakati nziteekewa. Bw'otereka ssente zo mu ttaka lyoguza obukadde 6 n'ekitundu mu bbanga lya myaka 2 lijja kuba lirikyali lya 6 kitundu lijja kuba lyekubisizaamu kyenkana emirundi 2. Kyokka nga kizibu nnyo okusanga business mu bbanga lya mwaka gumu okujjako nga ya kivandulo n'ogamba nti egenda kwekubisaamu emirundi 2. Business gye wateekamu obukadde 6 mu bbanga lya myaka 2 ebeere ng'ekoledde obukadde 6 obulala kiyinza okuba ekizibu. Naye ate mu bitundu nga bino ebiri mu kkula kyangu nnyo ettaka ly'okulisamu obukadde 6 n'ekitundu mu bbanga lya myaka 2 n'olaba obukadde 4 ng'eyingidde obukadde 10. Osobola okugira ng'olimirawo bw'ayagala okuzimba. Wali suitable eri abo abaagala residential abaagala eza rentals abagamba nti wayinza obutakolera kubanga wakyakula bukuzi. Nze muntu nagga nti njagala nkuwe exactly ekiri ku ground ogende nawo kujanga nti mwami Lugonvu kyeyaŋŋamba kyekyo sijja kuga nti akalina zizino kalina sikola bwa block nkuwe exactly ekiri ku ground nega nti ssente zo bw'oziteeka wano zisobola okugulawo mu bbanga lya myaka 2 oba mwaka gumu ogenda kulaba nga tewakyali kyekimu. Kati nga bw'olengera abalimirawo balimira kubanga wagazi wabadde wakyali virgin nti osobola okugira ng'okolerawo ebintu byonoga nti kangira nnimirawo kangira oba nteekawo kafaamu kange oba nteekawo amaka gange. Kati bano abaala abaagala rentals banaagenda okujolede nga gwe wabukala dda. Osobola okukwatako poloti emu oba ogamba nti ngenda kugula poloti 2 eza 5 ku 10 5 ku 10 n'oweza 10 ku 10 bwe bukadde 13 n'otandikiraawo. Ate nga poloti zino n'ebyapa byazo tusumbuyiddwamu enkuba ndowooza era olengera ettaka. Ennaku zino enkuba mu Kampala ebadde etonnya wadde nga akasana kaatwokya
naye ate enkuba yagenze netuyiikira ekiro kyeggulo yatonye ne luli yatonya kati netufuna okutaataaganyizibwa mu makubo naye nga basajja bange njagala kubeebaza ttiimu yonna abali ku grader aba operator aba grader aba operator aba dozer bambi bakoledde mu kaseera akabadde akazibu n'enkya bagenda kukola kubanga olw'okuba nti obeera mu budde ng'enkuba yatonye mu ttaka omulimo tegutambula kyekimu ng'abagradinga mu biseera eby'enkuba kakati wali wansi we tuvudde bino byonna tubadde tubyogera nga tukomawo ku main road wano mu ddakiika 2 oba ovudde okutaka weriri ng'okomyewo ku main road yeeno eya ekkubo lyolaba ly'eryavudde ku ly'e Masaka erikuleeta wano obeera mu kilomita 3 amasannyalaze gaago weegali okuva weegali okutuuka ku ttaka emiti gibeera ng'ebiri egikumala kubanga tewabaddeyo wali wansi tewali masannyalaze olw'ensonga nti tewabadde bantu webadde ennimiro njereere era nga bwolabawo wonna baatunzeewo webadde ennimiro kati buli azimba kiba kikola kikyanguwa naye ng'okuva ali ku main road we wano woolaba ate ku ttaka walungi ku muntu agaa nti njagala okuterekamu ssente zange ate nsobola okuba nga nzirabako mu kifo ky'okukwata ssente ogaa nti kanziweereze Uganda ntandike bizinesi gy'otagenda ku monitoringa bw'oba ng'osobodde okugula ettaka ne bw'olibanga toguze ku nze naye bw'ofunanga akasenteko nga keemala ekintu eky'amaanyi ky'osobola okuinvestingamu ssente zo n'oziraba n'omwaka ogujja ne gulirya ettaka ate ettaka tirikola lolosina ne gwe nagamba nti mu bulamu bw'ensi ekimu ku bintu ebinyumira kwe kutunda ettaka gye likoma okuddiba n'okukola valiyo poloti gye nagguza ng'obukadde 5 omwaka oguwedde kati ya bukadde 10 gye nagguza ng'obukadde 8 omwaka oguwedde kati ya 15 ekitegeeza obanga tewagingulaako nga yaddiba aho mbeera mu magoba kakati kyekyo kyenkulaga nti bw'obanga oinvestinze ssente mu ttaka togenda kulaba nti ettaka lyagudde ebbeeyi terisobola kugwa bbeeyi tewali muntu asobola kuga nti ettaka nti lyagudde ebbeeyi ennaku zino apaana ettaka lirinnya bulinnya so newoba nga togenda kukozesawo olwaliro osobola okuba nga oterekamu ssente zo noga nti ssente zange kazibeeremu oba oliawo ate nsobola okuba nga nzikungulamu gye bujjeeyo oba ndikwesaawo gye bujja oba kanteekeyo faamu yange oba yaabwe omutambuza ddembe oba faamu ya nkoko nzimbewo akayumba omwana abeere nga amonitalinga paka lwonaalaba nga otuusizza gwe kyoyagala okukolerawo oba okubeerawo naye nga bwe wati bwe wali ttaka gimu osobola okukolerako byonna byoyagala omuntu aguze fuuti 5 ku 10 osobola okuzimbako amakaago tokoma kuzimbako makaago osobola n'okussaako ozimbako amaka ennyumba ey'amaka ddala eteredde entende n'ossaako n'emirimu emirala gamba nga kulundirako emmanju osigazaako n'olugya lwa 5 ku 10 si poloti ntono poloti nnene osobola okussaako kafaamuko oba kankoko oba kambizi ng'okolera wakawaawo ate nolaba embeera eddako ekikulu mu byonna kwe kunoonya ssente z'owa bwe zisobola okuba nga ziggulira abantu bangi twali tulemedde okugula ettaka nga tugamba nti twagala wano naye nga ssente zaawo sinnaziweza ogenda okutuuka oga nti kakati kangule wali wakulaakulanye ate ng'era ebbeeyi tokyagisobola naye nga waliwo abaagulawo mu kaseera ako so bw'ofunanga opportunity ng'aliwo obuntu nga buno obwalayisa obwekwata n'obeera nako n'oga nti nyinayo akapoloti kange eyo tewali kinnyumira na kinsanyusa mu bulamu bwange omuntu okuba nga mubuuza nti obeera mukono nti ye mukono nyinayo akapoloti kange greda yeeno tusiibyemu nga tukola n'enkya tujja kukolako kye tusobodde enkuba bwenaatuyamba netutaataaganya kubanga tulemeseza ettaka nga ligonda nnyo okussaamu obulungi amakubo kubanga naga nti ekimu ku bintu byenkulembeza omuntu muwe ekkubo lya fuuti 20 erituuka ku nnyumba ye fuuti 20 n'omanya nti wooli emmotoka 2 ziyisiŋŋanya si bye byokugamba nti maama nakiwuya avaayo ate kakati muzeyise kyo nga sookoddeko ebbali nedda ekkubo tukuwa ekkubo eryegasa fuuti 20 ng'omuntu erudda nerudda musobola okuba nga mukola ki nga musobola okuyisiŋŋanya kubanga mmanyi nti abantu b'enguza baguuda babede mugenda kubanga muyiwa matiriyo nga muyira magulu 10 kakati magulu 10 onaayisa otya matiriyo nga akakubo kalinga gundi kalinga kasekese kanku tukuwa ekkubo eryegasa ate ewantu oba oliayo watudde noga nti kankolerewo byenkolerawo mu kaseera ako ploti zino nga bwegambye kati wano ye main road wali wansi we tubadde greda webadde ebadde ekkirira ku ttaka wonna wajjudde waliwo plots zaawo abaaguza abakoze eki kati wano ye main road tujja ku Masaka road otuleeta wano wonna amasannyalaze weegali ennyumba gy'olaba gye batulaga ye nnyumba ya chairman Rusitu musajja wange nnyo njagala kumwebaza chairman Rusitu enkulaakulana olaba nti abantu gye bali era nga senti ogenda mu kifo ekipya
omutali bantu nti ngenzeeyo okuddamu okusanga ennyumba kilomita 3 namba nedda ayo mayumba weegali kati wano ndowooza olaba we tuvudde muganda wange wagezaako okunziza wano wagezaako okunziza kati wokkiririra ate awo wonna baguzeewo wabadde kyererezi kati gagenda kufuuka maka. Waliyo estates ez'enjawulo ez'abaganda baffe ze twasanzeeyo ekyayongedde okumpa amaanyi nti ekitundu kye tugenzeemu mulimu n'abantu abalala tetubaddeeyo ffekka kyayongedde okumpa amaanyi ate ng'olaba nti oyita buli kyenkana kilomita osangawo akatawuni buli kilomita osangawo akatawuni buli kilomita osangawo akatawuni nekinyongera essuubi naye nga nti ewantu wakula wano wonna woolaba kano ke kamu ku butawuni amasannyalaze kasita osanga ng'ekitundu nga mulimu amasannyalaze mu kyalo ekyo manya enkulaakulana yajja dda kyekimu ku bintu nti gwe kennyini gw'oseetinga peesi n'okusalawo butya bw'ogenda okukozesa amasannyalaze go kati kano kamu ku butawuni abaganda bange abankubira esimu ngenda kubanga nziddamu oluvannyuma twandisoose ne tulindako ne mbalaga estate eno kano ke kamu ku butawuni obuliraanye ettaka lyaffe kali kilomita emu yokka kano ate nga waliwo kyenkana akali ku ttaka kwennyini wotandikira kati kano koyitamu noddayo wali ku Masaka Road bw'obuukawo wolengera green ow'ekitoogo odda ku Masaka Road side wali kilomita 3 okuva ku main road abazimba bazimba era nga bw'olaba nti ekitundu kiri mu kkula nze muntu agamba ekintu ekiri ku ground ewantu wano wakula bukuzi era ojjaga nti yiika kati obukadde 6 n'ekitundu ku muntu eyaguze ettaka eggulu osobola okunjulira era waliwo n'omuntu aga nti poloti ya bukadde 6 n'ekitundu 5 ku 10 ogisanga wankugambye weeryawo bw'oba ng'oziina ng'oyagala okuinvestinga in weziri esimu yange olwedde mugiraba kweri ku screen tusobola okwogera osobola okumpereza message abali ebweru kijja kwanguwa nnyo abali mu Uganda osobola okunkubira waliwo baganda bange ne bannyinaze abamazidde olwedde okusasulako puloti zammwe zaggiddwako ziri ku bbali abalala abali interested of course mujja kubanga mumpereza message bw'obanga oli bweru wa ggwanga osobola okumpereza omuntu wo waliwo aga nti bannaye mwami gw'omuze siina gwe neesiga ewaffe sikyalina gwe gamba nti ono osobola okumpereza message ne twogera kubanga cases nzifunye nnyingi ndowooza olaba abazimba nga bwegambye nti amayumba gasituka oba mu kitundu kiri mu kkula amayumba gasituka oli muganda wange yatandisewo akasomero ke mpolampola ate oyo kiraga nti ateza opportunities kati bonna abali mu 50 abagenda okugulamu eno estate kitegeeza nti alina abaana baabwawo oba ne bwanaabako n'abaana ba famire 25 ku famire 56 eziri mu estate aba atandise so olabira ddala nga enkulaakulana ekyaliko wansi naye ate ng'ekula kati wano muganda nga ali mu kunzizayo ku Collins ku Masaka Road we twatandikidde okuva ku main road owetira ku Butiko okuva ku main road okutuuka ettaka weriri waliwo kilomita 3 zokka boda etwalirawo 2000 amasannyalaze mu kitundu mwegali just miti 2 okutuukira ddala ku ttaka ate wetubadde simu yange kweri ku screen eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 tukyogera nnyo era baganda bange bangi abakisiza obulamu nga tugamba nti noonya essente zo we zigula mu kaseera ako nga tewannafuukaawo wootasobola ggula noonya ssente zo we zigula mu kaseera ako nga tewannafuuka wootasobola ggula osobola okugoba obupangisa mubeere bulungi ate mweraba. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show genda Bulaya Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu wuliriza